Susan makulu okujjako okubanga obuuza kuba babuuzeeko obubuuza jangu wano jangu munnange omubwati atulejja ateeka TV Abooluganda Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe abooluganda. Twagala okwebaza Mukama olw'omukwano gwe obulungi bwe. Tugamba mu Zabbuli 10:18 olunyiriri olusooka nti give thanks to the Lord for he is good and his love endures forever. Era olunaku olwaleero anniversary ate nga Thanksgiving service. Kibadde kisa kya Mukama, bulungi bwa Mukama, bukuumi bwa Mukama okubanga olunaku olwaleero tusobola okubaawo ne tujaguza emyaka 14. Njagala okwebaza musumba waffe kubanga nange yansumba olw'okubanga olwa resilience nti okulemerako n'okubanga taggwa mu maanyi. Pastor Bujingo abuulira enjiri kuva Monday paka Sunday ng'obuuseemu Saturday. Nabeera nga takooye naye ate n'obuweereza Katonda bwe yamutuma mu nkambi ya Sitaani kujjayo bantu be. Ekitegeeza nti entalo zaayina nnyingi. Entalo nnyingi nga Sitaani yalwana. Wabula Sitaani ye yazika obumwa bw'abantu n'alwanyisa bw'atyo. Naye twebaza Katonda nti tawanikanga. Takeerangako n'agamba nze ngenda bivaamu. Era takeerangako n'agamba nti ngenda vuba ku kituuti kubanga bino byendimu sibisobola. Naye ate tulabye Mukama ng'atuukiriza ekigambo kye. Ng'ali naye mu muliro ye gwayiseemu. Dawudi yalina omulabe gwe bayita Sawulo. Naye buli muntu ayinayo Sawulo we ne pastor abadde n'owuwe. Buli muntu abadde ne Goliath we ne pastor abadde n'owuwe. Naye ndabye pastor ng'ayita mu muliro naye ng'ekisinga obukulu Katonda tamulekeredde. Era naawe atulaba olwaleero baali wano. Mukama bw'aba yakutuma kyonna kye yakutuma okukola genda okikole. Era teyakusuubiza nti togenda ssanga bizibu oba ebikonge, togenda butasanga balabe, kubanga buli woolaga manya waliwo. N'abaana be yasindika e Kanani teyabasindika mu ttaka eritaalimu bantu bonna. It was already occupied. Naye bwe tusoma ku Yeriko lwali lutalo lw'abaana be kuoccupy nga Katonda kyabawadde. Kati naawe gyakusindise wayinza okuba wali yaliyo naye teri naggwa n'asinga Katonda. Amen. So weereza Mukama, abaweereza abatudde wano, abayimbi Gabi Ntate engalo Engineer Brian, Aizon T, Levikson, walogo tugendo oyita jjajja w'abayimbi naye muto Grace Morgan, Dennis Chiseka n'abalala baliwo simanyi sinabalaba. Mwebale kuweereza Mukama, si byangu era tebigenda kubeera byangu. Naye Mukama ajja bagabirira, ajja bempawaringa, buli kye weetaaga omuweereza ajja kikuwa. Era mbasaba temutya kintu kyonna. Ensinga ovuba kuva wa Sitaani tayinza kutuula butuuzi nakubira engalo, ayina okulwana. Naye naffe ffenna tunywerere ku Mukama, tetujja buzimu church. Tubeera abalokolenga ne bwe tufuluma ekkanisa Yesu singa dda nga tuli bweru wa church tugenda mu ggulu. Amen. So tuyinza okubanga musumba olwaleero tugamba nti musumba weebale, naye naawe weebale omukyala ali eyo ng'obuweereza bwo obufumbo bwo, obuweereza bwo baana bo, obuweereza bwo mulimu gwo, naawe omwami mwebale nnyo, mwebalire ddala kukola buweereza Mukama bw'abawadde. Ate abantu abasabira mu house of prayer Mukama akibabalire. Temufaayo ku byogerwa. Si buli omuntu yalitegeera Pastor Bujingo kubanga teyatumibwa buli omu. Yatumibwa mmwe era buli ali wano gwe yatumibwa. Yesu Kristo agamba nti endiga ewulira eddoboozi ly'omusumba. So toyinza kuwulira eddoboozi lya musumba gy'ataakutumye. So musumba webale kuwulira eddoboozi lya Mukama
kubanga yakusindika eriffe buli gwolaba wano obagaana kuwulira ddoboozi lye osanga tetumanyi gye twandibadde. N'abasumba baleera bakoze omulimu naye Katonda alina ensonga lwaki gwe nawe gwe yakuyita nga nabo weebali. So twebaza Mukama ku lw'obuweereza bwo n'obulamu bwo. Mukama akwongere ekisa, akwongere amafuta, akwongere n'omukisa. Mukama abampeera omukisa. Happy 14 years. Akati nsaba muserengete mpola mpola.